Rumi obungi ennyo mu kunyigirizibwa okungi ennyo mu kukosebwa okungi ennyo njagala kutwala mukisa guno kusaba gavumenti yazzeeko ereme kufaanagana yavuddeko nkiddamu njagala kusaba gavumenti eno yazzeeko ereme kufaanagana yavuddeko kuba yavuddeko ebadde mu buzibu bw'okulemererwa okukuuma abantu n'ebyabwe. Tulowooza nti eno yazzeeko mpya tugisuubira okukuuma abantu n'ebyabwe kuba tutuuse mu mulembe nga kumpi gutuuse mu mbeera ng'ebintu bye bikuuma kati abantu naye eno yazzeeko tugirowooza okuba tiyo nnungi ejja tukuumira bulungi abantu baffe n'ebyabwe kuba eri evuddeko abantu babadde batufaako naye ng'ekisinga okuluma abamu mu bakuumaddembe ate be bagamba ate ono ki ate mu bakuumaddembe ebimanya sigamanyi nnyo simanyi LDU n'ebirala kakati ekintu ekyo eno empya yazzeeko egambe ku bantu bayaabo nnyo kuba yo kati yafunye bapya ono yazzeeko omupya takyali oli omukadde nolwekyo wala tukumira obulungi abantu baffe n'ebyaffe tujja kuwangaala bulungi. I wish to extend the message to the forces, those who are charged with the security of this nation. Please take it from me that of recent we have witnessed that the gun has been taken or has been given or has been put in the hands of irresponsible people. Those ones who are not trained, those ones who are not respecting the human rights, those ones who have spilled the blood of the innocent people.